Embeera ya muganda waffe Muhammad Hon Ssegirinya eyongeredde ddala okubeera obubi era nga waliwo omusilikale eyaweebwa missoni y'okuba mukwano gaffe ono Obutwa. Wunno Avuddeyo ne yeeyogerako naye nga yo embeera ya Ssegirinya bw'olunaku olukya eyongera kubeerera ddala bubi. Tewoomya nnakabulu, tewoomya ttooke baganda baffe, mikwano gyaffe, naye nga twongere okumusabira. Tetumanyi ki kiruma Ssegirinya, tetumanyi ki kimumalawo, naye nga tumusabire bannange obulamu kyabbeeyi, obulamu kikulu. Ssegirinya asobole okuba nga assuuka. Bannange tusabire nnyo mukwano gwaffe muganda waffe Hon Ssegirinya. Embeera ye si nnungi baganda bange mwenna gye muli, osobola okuteekako essaalayo n'osabirako ku Hon Ssegirinya. Munnange eby'ensi eno si byangu naye embeera teyabyagala, naye munnange bituukangawo naye tumusabire. Kigambibwa Hon Ssegirinya ono ayinza okuba abampembe ba kuno mwenna mubamanyi munnange, bayinza okuba bamuwa akatwa era ng'akatwa ke kamutuusizza wano. Ssegirinya akava mu ddwaliro emabegakaawo naye kale ali kitwewuunyisiza nti ate bamuzizza mu ddwaliro nga aliko kikuba mukono. Wano jjo mu kugulawo woofiisi za National Platform twalaba mukwano gwaffe Ssegirinya ng'era embeera mbi nnyo nnyini ddala. Bannange tumusabire mukwano gwaffe oyo, tumusabire nnyo. Manyi munnange ebya Uganda wano si byangu, olaba omuntu wo ng'alwadde ofunirawo okutya, afunawo okweraliikirira okw'amaanyi, naye byonna biba bya Katonda. So tusabirigane wamu, tulabe nga tweyongera ogenda mu maaso n'okusabira Hon Ssegirinya. Tukimanyi nti Mukama ajja tukwatirako, ajja musuusa. Weewaawo si byangu nga bwe tubirowooza oba nga bwe tubisuubira, naye ewali Katonda tewali kigaana. Hon Ssegirinya tuteeka mu maaso g'Omukama nga tukusaba akusaasire, akusuusa obulwadde obukuluma obwo obukumalawo. Omusajja yalina omubiri, musajja wonna aweddewo. Bannange Museveni abantu baffe ogenda bamalawo lwa butwa. Abantu baffe boowa obutwa nga tebakulinaako buzibu ki bw'otuyinako naffe, naye tukooye okubeera nga tulaba abantu baffe nga baweebwa obutwa, bakolebwa ebintu ebitaliimu. Bannange tukooye nnyo, tukooyedde ddala, naye Mukama nga bw'atalya nguzi luliba olwo n'atujjukira, n'atuwaayo chance emu, n'atusembeza era n'asobola okuba nga atuwonya omulabe waffe. Naye ng'omulabe waffe aliwo, omulabe waffe ye Museveni, kubanga bino byonna ebikolebwa Museveni yabikola. Naye nga tukusabira nnyo mukwano gwaffe Hon Muhammad Ssegirinya yena gy'oli, Omukama akutukuumire kubanga bannange wali Katonda ye ansa ya buli kimu, era nga tukutegeeza tojja kubeera bulungi, beera n'okukkiriza ate nga naffe tukusabira byonna bibeerawo, obulamu kye kisinga. Naye maama mbeera yaffe, embeera ya mukwano gwange Ssegirinya bannange ekaabya y'amaziga, naye tugume nga bwe tumusabirako, bijja tambula bulungi, nze mmanyi era nsuubira. Tumanyi nti bino bijjawo lwa nsonga, era Mukama yagaba obulamu ate era Mukama yaggyawo obulamu. So Ssegirinya mukwano gwaffe tukusabira byonna. Tumanyi embeera si nnungi naye twongera okukusabira. Twongera okumusabira mukwano gwaffe Ssegirinya. Obutwa bwo bugenda mu maaso n'okuweebwa nga buweebwa abantu baffe ab'enjawulo, naye tekitugaana tujja Katonda kusabira baganda baffe bano, naddala aba bafunye embeera eyo okubawa obutwa, embeera eyo banaye gye twagala okuggyawo. Naye Mukama ajja tubeerera mulungi, ajja tuwuliriza, ajja tuddiramu, era Mukama ajja tusaasira. Tekigenda kuba kya lubeerera. Mukama nga ali wamu naffe tujja kubeera kya buwanguzi, era byonna ebigaanye bijja kuba bikyuka. Naye nga tukusabira nnyo mukwano gwaffe Hon Ssegirinya, Omukama akusuusa obugonvu obwo obukulumaaluma bwonna bwe bali. Mukama yaba akunyigaanyiga ebiwundu, akutereeze byonna ebyasoba, kubanga munnange Katonda yasinga okumanya. Ebirala byonna bikolebwa, buli kimu kikoleddwa, naye Katonda yasinga okumanya, kubanga buli omu Mukama kuno ku nsi yamuwa kalenda ye. So Mukama oyo gwe tusaba akusaasire, akusuuse, akunyige ebiwundu,
akutaase asobole okusumulula obeere mulamu era okuwonya obulwadde obwo obukuluma mukwano gwaffe. Yegwe empaji yange esinga mulamu eno. Ekyensi kyonna ekimanyi nagamba waliwo omuntu si mu bubi yavumako maama wange nemweza message nemugamba you will never have peace in this life if you attack any other parent in this life. Maama omutadde mu kamera gwe wennyini gw'omulabisa owoza bamuyita jjajja naye nga bw'omutunula mu reality naawe why are people Mukama ajja kukusumulula, ajja kukutaasa, ajja kuwonya. Mbeera bwe bambi yeraliikirize tuleetera okutya naye tulina okusigala nga tuli bagumu kubanga ate abo abalabe baffe banatulaba nga tuweddemu amaanyi bajja agenda n'okwewaana bagende mu maaso nga bakola ebikolwa ebirala nga balowooza nti bategeera nnyo. Niwe tuba nga tuli naawe nga twekutte wamu tewali kijjagaana. Muganda waffe Ssegirinya yali anyirira yalina ettama laba bannaye bamutuusizza. Binyiiza oluusi bitujjamu agaogera, oluusi bituleetera okukaaba tugamba naye abasajja bano abatta abaana b'abantu abalowooleza mu kutta ba Mukama abategekedde ki okubasasula. Simanyi Mukama kyabategekedde naye tweyongere okusaba. Luno lugendo lwa bulamu ffenna tuyita mbuyisi n'ensi ffenna tuyita mpite ne bwe tulaba abo abatukola ebikyamu nabo kasita kaabwe kagenda kutuuka. Munnayuganda bugumiikiriza kirungi naye ate munnange abantu abamu bagenda mu maaso oluusi ne batunyiiza, oluusi ne batukolako ebitandisaanye, oluusi naffe ne tufuna obukisungu ne tufuna okutya. Naye ate munnange muganda wange twegumyegumye kubanga munnange ebya Mukama bya Mukama. Nnyo nyamwagala ebitiibwa. Ebitiibwa tebigula bulamu. Mwagala ebifo tebigula mulamu. Honorable Ssegirinya, you have your friends. Majority zawedde baani. You have your family. Okubala kya buntu tulwala endwadde nnyingi nnyo. Tulabeko abantu bangi abadde n'emibiri ne giggwawo ate ne giddawo. Honorable Ssegirinya, teri mufaali mu parliament. Teri mufugo bagenda kulonda kalulu kajja. Teri mufugo balonda kalulu kajja. Ate Ssegirinya sigwa agenda okusooka okubeera omubaka. Sigwa sooka. Era ne bw'onaabanga Mukama akugyewo parliament jasigala ng'egenda maaso n'eggwanga ne jagenda maaso. Ssegirinya tolina muntu gw'ogenda ku approvinga. Tokakambeera. Okasembeera. Weguze nnyo. Okakokwagala. Tewali agenda kubulira bulamu. Ate kyakoze kafere yayimba ngagamba kimala kye tukoze. Ssegirinya genda ku Amsterdam, genda ko mu America obumuli. Ne Simozi nze musirise waffe mu kyalo yenna akawuka afuna ennyumba gy'abeeramu. Omusaala gujja kubanga tolina genda kukakasa koko nga bw'ojagala nga bagifumbye olye ku mayuuni otekako kakaganda olye ku nsujju bakuzeeko ku ddagala olaba bino ebintu ebyafumba wali olidde kujja fumba bino ebintu wakunyiga kamunyani oyo nyinza okugamba ekintu nga tokiryangako ekiki wali olidde ku luwombo lw'eggi sirumanyi nvaako naawe mpozi olw'ekyennyanja. Ssegirinya wetaaga boyira bakufumba oluwombo lw'eggi ng'ate siiga agatali masuse ekisinga okunuma mu byonna nga masuse ne balugula omusajja ono akaka embeera okaka embeera weekase nuupu abasajja abo bayimirira mu public ne bagamba ntoli mulwadde nga Honorable Nsere akusabira ssente bojjanjabibwe ne bayimirira mu public ne bagamba nti olina komedi gw'ozannya wavaayo nga wakadda wano mu Uganda
no gamba omusajja nti obanga ofudde tajjanga ki ku mulambo gwo oyo wayisa mufumbira nassonyo nnyo omwogezi waabwe yavaayo n'agamba nti gwe olina politics bw'omuzannya munonya sympathies togenda kukaka kwagala abantu abo okimanyi bulungi kaadi y'okugikuwa yeekawempe kye twakwa ne basawuda madaada baali bakumye kaadi gwe kanyini wankubira ne tufungula n'amabeere ne tugakuba ku kolansi nga bakumye kaadi y'ekyaddondo yeekawempe nga bagenda giwa oli omusajja yaani ono yeefuula nga mbwatajja kuba mp latifa mukwano gwange family ya kati njagala kutegeeza family na mikwano gyange n'omugenzi alhaji nasantekese bagala kye twakola ne babobi yanga twakola olutalo sematalo nga ndi wa nrm naye nga nona kadi ya Ssegirinya bagimuwe sikaadi n'ogigula essente n'ogifuna ebitiibwa tebigula bulamu mwagala ebifo tebigula mulamu Honorable Ssegirinya, you have your friends. Majority zawedde, bani. You have your family. Okubala kya buntu. Tulwala endwadde nnyingi. Nnyo. Tulabeko abantu bangi abadde n'emibiri ne giggwawo ate ne giddawo. Honorable Ssegirinya, teri mufaali mu parliament. Teri mufugwe bagenda kulonda kalulu kajja. Teri mufugwe balonda kalulu kajja. Ate Ssegirinya sigwa agenda okusooka okubeera omubaka. Sigwa wasooka. Era ne bwona wanga mukama akugyewo parliament jasigala ng'egenda maaso n'eggwanga lijagenda maaso. Ssegirinya tolina muntu gw'ogenda kuapuruvinga. Tokakambeera. Okasembeera. Weguze nnyo. Okako kwagala tewali agenda kubulira bulamu ate kyakoze kafere yayimba ngagamba kimala kyetukoze Ssegirinya genda ku Amsterdam genda ko mu America obumule bibwe ne simozi nze musindise wafu mukyale yenna kawuka afune ennyumba gy'abeeramu omusaala gujja kubanga tolina genda kukakasa tutagala nkoko nga bw'ojagala nga bagifumbye olye ku mayuuni outekako kakaganda olye ku nsujju bakuzeeko ku ddagala olaba bino ebintu ebyafumba wali olidde kujja fumba bino ebintu wakunyiga nyani oyo nyinza okugamba ekintu nga tokiryangako ekiki wali olidde ku luwombo lw'eggi sirumanyi nvaako naawe mpozi olw'ekyennyanja Ssegirinya wetaaga boyiro bakufumba oluwombo lw'eggi ng'ate siiga agatali masuse ekisinga okunuma mu byonna nga masuse ne balugula omusajja ono akaka okakembeera wekase nuupu abasajja abo bayimirira mu public ne bagamba ntoli mulwadde nga Honorable Nssereko akusabira ssente bojjanjabibwe ne bayimirira mu public ne bagamba nti olina komedi gw'ozannya wavaayo nga wakadda wano mu Uganda n'ogamba omusajja nti neobanga ofudde tajjanga ki ku mulambo gwo oyo wayisa mufumbira nassonyo nnyo omwogezi waabwe yavaayo n'agamba nti gwe olina politics bw'omuzannya munonya sympathies togenda kukaka kwagala abantu abo okimanyi bulungi kaadi y'okugikuwa yeekawempe kye twakwa ne basawuda madaada baali bakumye kaadi gwe kanyini wankubira ne tufungula n'amabeere ne tugakuba ku kolansi nga bakumye kaadi y'ekyaddondo yeekawempe nga bagenda giwa oli omusajja yaani ono yeefuula nga mbwatajja kuba mp latifa mukwano gwange family ya kati njagala kutegeeza family na mikwano gyange n'omugenzi alhaji nasantekese bagala kye twakola ne babobi yanga twakola olutalo sematalo nga ndi wa nrm naye nga nona kadi ya Ssegirinya bagimuwe sikaadi n'ogigula essente n'ogifuna n'oyitamu lwaki otekamubyogula kaadi yagulangule mukwano neyamuwasa my friend mukwano kyenjogera nkimanyi bino si byampaka bino si byakulimbira bantu ebyo tubiveeko Ssegirinya kyali mufaali mu parliament wavaayo Honorable Nssereko yasonda ssente n'alwana okujanjabibwa naye wadde okuvaayo tewavaayo n'oyimira mu public n'ogamba nti neebaza wabula wavaayo ne beebaza abantu ba nuupu abaagamba nti opulitendinga katuli ku lutalo lwa nuupu siri ku lutalo lwa nuupu oganye kuntegeera katumuulemu katono kwegula aganye ne kukkiriza okuvaako mu kamera okumuwummula Ssegirinya wummula tewali ali kunenya, tewali muntu gwe batuma ssente, teri mufaalya please
Tuulako. Katuwummulemu katono naffe kubanga Ssegirinya teri mufaali mu paaliyamenti. Wavaayo eyo yembeera muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya gy'alimu. Kale bambi ereetera bangi okweraliikirira, ereetera bangi okutya, naye tulina okusigala nga tumusabirako ate nga bwe tuguma wamu, anti nga bwe bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Tusigale nga tuli bagumu ate nga bwe tumusabirako. Munnange ebyo bibaawo, bano Obutwa bagenda mu maaso n'okuwa abaana b'abantu, naye nabo akaseera kaabwe kajja tuuka. Buli kimu kibaako entandikwa, era nga bwe kibaako entandikwa ate munnange n'enkomerero ebaako. Oyinza okutta Ssegirinya n'olowooza nti ebyo bigenda kubirira bulungi, n'olowooza nti gwe ebyo buli kimu kyatereera, naye nga naye Mukama ayina koona mwakulindidde. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tubategeeza nti tuyimuke tulwanire wamu, tulabe nga tutereeza ebyasoba, tulabe nga tweziza twebbulula. Kirungi nnyo okwerowoozaako nga tonnaba kukola nsobi, wadde ng'ensobi zikolebwa abantu nga ffe, naye ate n'obugumiikiriza bukutuusa ku buwanguzi. Naye ate tetukoma just awo, tugende mu maaso n'okusabira mukwano gaffe Honorable Ssegirinya asobole okusuuka bunnambiro, ate naffe tumulabeko nga musanyufu, era buli kimu akitambuziza ddala bulungi. Honorable Ssegirinya Muhammad, tukusabira Mukama akusaasire, akusonyiwe, asobole okukuwonya. Tetulina bye tuyinza kugamba nti ki, naye kye tuyinza okukolawo kwe kusabira munnange, era tukwasa Mukama akujjanjabe, kubanga abasawo bakola ebyabwe naye Mukama yajjanjaba kuba y'abamanyi kalendayo. Era weewaawo nga obumwe buli bikimu ebiri, naye tetujja kukulekerawo okusabira, tujja kugenda mu maaso nga tukusabira paka Mukama lw'anaayagala oddewo otereere, naye nga tuli bagumu nti ojja kuddawo otereere obeere bulungi, buli kimu kitambudde ddala bulungi, nawe olabe ng'oli happy, nawe olabe nga bikusanyusa, nawe olabe ng'ensi ekunyumira, nawe olabe nga Uganda ekunyumira, nawe olabe nga buli kimu kitambula nga weekibala. Bawe wakibala era ng'otambula odda mu maaso.